ery'eggwanga. So kinkakatako okulaba nti kiba kikwata ku mwana wa ku luguudo. Manyi street kyetegeeza, manyi obulamu bwa street ekiro, manyi obulamu bwa street ku makya n'omusana nga gwaka, ne ngamba kanzije twegatte era n'empita ne bayimbi bannange mu namba koowoola mujje tubeererewo abaana b'oku nguudo. Charity eno egenda kuba nti eraga nti abaana b'oku nguudo nabo bantu nga ffe balina okufiibwako, balina nabo okuba obulungi. So kwe kuvaayo ne ngamba kanzije nga 17 kano katikati tuyimbe tusanyuse abantu, families zijje, corporates bonna bajje, abayimbi bwe tulyo bayimbira, ba comedian Mandrat Nchiko, King Michael Wendi n'abayimbi abalala bagenda okuvaayo mwenna mwanirizibwa na 17 ano. Nze mawulire neyanza nnyo ku opportunity eno n'omukisa guno okwogerako eri eggwanga banange n'abantu abandaba okumpuliriza n'okundaba. Otherwise amanya gange amatuufu bampita Kyeyune Moses, lwakuba gakola ssente bampita Wembley abamu bampita ge baagala. Otherwise mbaagala nnyo, mbaagalira ddala bannange, mwebale nnyo kunsupportinga, mwebale nnyo kutuyambako. Essaawa zino nkwatibwako Kazi Travel World eri mutuyambako, etuyambako ewaka eyo, kano ne kale tuwa kamere mpola etubeererawo mu ngeri emu oba endala, dho tulina ebyetaago bingi nnyo. So nasalawo nganze Wembley nkole ekintu kino, nkole NGO oba foundation, ntekewo ekkubo abaana abanneetaaga, abaana abawulira muno ba inspiringa, wensobola obayambirako kyensobola obayamba. Naye ng'ate mu bayamba neetaaga abantu bankwatireko nabo banyambeko tusobole obayamba bonna. Omanyi ofuuka superstar oba n'ofuuka celebrity o-inspiringa abantu bangi nnyo baba bakwettanira, abantu bangi baba bakwagala. Nalaba nga the only opportunity gye nsobola okukola oba go ahead okulaba muno mbateerawo where they can find me up. Wenafuuka owakabe oba nenfuuka star, nalaba nga abaana bangi nnyo okuva ku street bajja ne bannoonya, ng'abaana abakuva mu poor families bajja ne bannoonya, abazadde babajja gye babajja nga bandeetera. Wenafunira ekirowoozo ekigamba omanyi kiki nsobola okukola okulaba muno bano abaana sibeegobaako. Bwenava okukola Wembley Foundation nenfuna omutima ogwo nengamba omanyi kankozese wonna we nali mpangisa, it was a 2-room house, nensalawo ngifuule home. Okitegeera okulaba muno nkozesa amazina gange ge banneegombyeko okulaba muno gasobola okukyusa obulamu bwabwe, naye nga amazina ge nkuliyetinzewo gakyusa obulamu bwabwe bagenyiza oba calligraphing oba traininga. Of course oba training naye balina okulya, balina okusoma, balina okukola n'ebintu ebirala, ng'ate awo neetaaga support y'abantu ne media houses okunnyambako. Era kati tukola Wembley Foundation nga bwe mbabuulidde, ensaba zaayo tugezaako tutambula naye nga twetaaga ebintu bingi nnyo. TV zonna bannange mwebale nnyo okunnyambako, mukimanyi munzije wala from day one mugezaako okulaga ensi ebintu byenkola n'ebintu bye tukola ffenna. Era mu bintu bye mukoze okulaga muno mulaga abantu muno. I'm having a Wembley Foundation, I'm having street kids orphans, abaana abeetaaga obuyambi. Y'engeri twakataganamu n'abantu nga Bakazi Travel World abalina emitima egigaba. Y'engeri tubeerawo kuba omuntu alaba ekintu nga kino ku TV mbeera ndi awo nga mperezaayo akawunga. Osegera mandi awo Florence n'agamba Wembley bane nakolayo ku TV olina abaana bameka. Osegera omwezi n'anetayo kyanetedde nitusobola okubeerawo, nitusobola okuzina amazina mpola. So through that era mwenfunya n'abantu abamu olina gye n'agamba omanyi Wembley ngenda kusupportingako omwana oyo omu, ngenda muweerera. Osegera so y'engeri tusobola okubeerawo mpola. Otherwise abaana abo bantukako batya. Abaana abo oluusi bansanga ku show nga ngeno wogiraba show egenda okubeerawo nga 17. Mba nvudde ku stage omwana nanjye n'angamba Wembley njagala kuzina naawe. Nava ewaffe Kalamojo oba Kasese nga njagala kuzina mazina oba nga njagala kubeera mu entertainment, naye waffe tebyaliyo. Naye nkulabye wano ng'operforminga kati mbadde nsaba kweyungako. Ate ekyokulala kina finding out abaana bano bava ewaabwe nga balina ebizibu byabwe ng'omanyi ebintu buli muntu afuna reasons lwaki ava mu maka gaabwe baava ewaka. Reasons nyingi nnyo era otwa wansi buli mwaka reason yanjawulo nyo zidescribinga zibabulya zonna. Naye abaana baba banoonya we basobola okubeera comfortable, we basobola okubeera awantu nga basobola okulivinga obulamu ono bugenda mu maaso. Most times babeera ku street nga nanoonya wayinza beera naye omuntu ayinza muwelokaminga case. Okitegeera kati chance gyalaba nalaba ku TV nga alaba Wembley awelokaminga buli ajja, ye opportunity gyakozesa najja ewange
obuusi najja nangamba Wembley nyakuyiga mazina nga ninga okuyiga amazina si main theme osagedde nga kyayagala oyitiramu afuuke kyayagala ogenda omubuuza nga mugubuuza yakubeera ki kikyoyagala ng'omola ayagala okusoma ayagala okubeera doctor ayagala okubeera bank manager Florence bano batera okujjayo waka ne babuuza abaana abo era musolako embuno mulimu abantu abankwatiddeko mpolampola abatini ne bawako ku baana scholarships era basoma abaana abamu lwakuba ate bangi era tebasoma osegera kuba mu educating 30 kids essaawa zino bonna bonna basoma ku Citizen Primary School eriawo Makindye bageto kids gye basomera nabo naye ng'ate nyambibwako abantu ab'enjawulo mpolampola for example waliwo twagenda performing ku comedy store awo mukyala gwe bata Miss Weber yalina Azizi n'agamba omuwala gwe muwuba oyo mu bbanga mbadde nsaba muweerere okitegeera so bamutaka kofiira so awo nefunyewo sponsorship eyo okitegedde so yengeri gitandika okubeerawo mpolampola otherwise era muso happy bannange kazi twavawadi mwebale nnyo Florence webale nnyo kwebalira ddala kubanga otubeererawo mpolampola ng'ate ng'okozesa eddoboozi ly'okulaba muno oyita abalala batubeererewo otherwise kati ewaka wange nze nsula n'abaana 56 in the same house 56 kids naye omuntu waliwo ku nnyumba eri agamba nemwebaka mutya wano mubeerawo mutya gwe kinyinza obagamba twebaka obudde ne bukya naye sikyetegeeza mu twebaka bulungi kati wenyinyonyera ekintu ekyo omuntu abeeredde ku street n'abaddeko mu mbeera gituyitamu yasobola okitegeera otherwise oyo atakiyitanga asobola ogamba nate kisoboka naye era mbadde nsaba omuntu ali eyo ajja tukyalireko ekiro ku ssaawa nga 4-5 ajja kulaba firimu ebeerayo buli omu waagwa buli wamu wabeerawo wootulo ennyumba yange buli wamu waliwo otulo tekiiko bya kisenge yonna kisenge mu ddiro ne mu lukuubo kisenge so engeri gitubeerawo so kitegeeza twetaaga ennyumba enene ennyumba gye mbeeramu ngipangisa nange wensuulira ddala nange nafuuka nga ge maka gange I had a family nga nina mukyala wange n'abaana bange naye engeri nafuula family ennene ey'ensi ya Uganda yonna nasalawo ate yange eri personal neefuuka public place okitegedde neefuuka munno njoyininza ate nfunye abaana abangi abaana n'aba Uganda bonna bampita ddaddi okitegedde so katuluswa mu nnyumba n'abaana 56 mbagambyeko naye nga tekitegeeza munno abo abasulawo basulawo bokka beetaaga okusulawo abaana bajja ku street ne bajja ne bambuulira bangamba tuveeri ku street mu kisenyi naye ng'oluusi sina ate bamenyera musuza ye oba okitegedde nga ndaba wonna tujjudde ebyaddaala bino ebisembayo ne mugamba omanyi kati gwe linda kubeera ng'ojja nga buddeyo nga wembaza wogenda okwebaka oba okitegedde mba ndi awo oluusi oba omwana omu yali avudde ku street mami we n'amulaba ku TV ka for example nga recently awo emabegako awo mbadde mbeera n'omwana ono Mirembe Melissa omwana yali omwana wa Sylvia Luswata kati omanyi the only opportunity nze gye nsobola okukozesa kuba sirina ssente omwana oyo mufuula superstar ensi emutegeere kyensobola okutegeera muno nsobola omutwala ku stage ennene nga mwamulaba ku show ya Gravity nga mwamulaba ku show ya Spice Diana ne muteekako ensi emulabe ensi weemulaba ng'alina kyali mu kukola nga tali mu bibiri bya simanyi kwekubagiza ekitegeera awo omuntu gy'ava n'amukwatako n'agamba Wembley sometimes ne family gy'eva kuba kati family yavaayo nemusanga ku kyaki nga tugenza osaba nejja nemuyoolawo nemuzaayo ewaabwe oba osanga nemuzaayo embaale nga ate tembuuza na kumbuuza so I see it as a life change era sobola kunyigira nsanyuka byo ndaba ng'omwana afunye azeeyo ewaka gwe badde basuulirira oba okitegera sometimes oli wakiraba nga mutadde ku stage ayinza okugamba noonya mufunamu ssente naye bateeka ku stage kulaba muno bafuna opportunity ate neyo lost hope gy'aba afuna kulaba muno mayimba nabo bafiiringa home ne bafiiringa comfortable ne bafuna hope empya muno they can fit in mu society eyakabi okitegera keizi so I'm so happy muno abaana abamu obulamu bwabwe bukyukira ku stage yange zijje mbateekako n'ezo sho ze mulaba kwembateeka kuba ye chance nsobola okukola bateeka mu nsi bategeere oba balabe so otherwise I call upon everyone I call upon Uganda abanange media houses bana mwebale nnyo okupushinga Wembley Foundation ate mwebale nnyo okupushinga ghetto kids mwebale nnyo okupushinga orphans zonna oba NGOs za Uganda zonna mwebale nnyo okupushinga abantu kulaga abantu nsi kuba mwana kezi mulaga ensi ebintu ebiri mu nsi oba okitegedde otherwise ennaku eri mu nsi eno naye abantu abamu tebakola ki tebagimanyi so thank you so much media houses mwena mwebale ddala kutufula abakabi kuba mwana nze mwe mufudde abakabi kezi mukimanyi from day one Natalia
mwana mugezeza nnyo okulaga munno mwana ndi ebino ebintu byenkola byakabi oba okitegeera otherwise singa simwe singa tetuliwo oba okitegeera oba singa abayimbi tebaliwo n'abantu abalala bakola ebitone so otherwise kazi twava webale nnyo mwebalire ddala muganda wange Florence tokomako saagala ate okoma leero lukka bannange mbadde nsaba osigale ng'okipushinga otherwise omukyalo n'omwana atubeererawo nnyo ate abeerawo abantu bangi si ffeffeka kyemmanyiko kyemumanyiko n'abayimbi bangi nnyo bayamba omukyalo ono